ebirukuzagambwa mu program eji tebiri byarubirizi news center ninga management yayo kureka nebyo muntu buntu. Okay, umurebo wa Rubirizi News Center webara kwa no journalist not following amukutubwe twa YouTube, Facebook, echo kwa no kwa cyo cyamani izuka ngo oyine Rama ninga Ramadan zako ni journalist kwa ninkohereza amakuru mbicho capital bimwe bimwe unakureri zoba nakuletera amakuru bimwe ebitwanturebo munsi yitu Uganda obiro bwinji bamwe barugaha bagera nkabazo koronda center mahanga gahero konko bahati arumu kandi bitungura bitaramwe na bimwe ebikuje no minsi no kureka ngo bitwara abana babantu kuko sanga kandi batabasokwa n'abajya n'umusokwa n'abafollowinga arustongore ekiri muri district ya Rubirizi cyo kweta Intercontinental cyera kutwara abantu ahero umuhangari ya Saudi Arabia ekitongore cyo director wacho n'abamwita Haj Ali nari muri Kampala kandi kunuya ariyo mukuru Kanyankore Saidi mu Western Region arumu kwasoro muhanda yaza umuhangari ya Saudi Arabia akora biro mu kitongore cya Intercontinental konkwa kwa ikiro muhangeriyo bajeno misana no kubana bambona bonesa cyasangwa ku ayihangerio ryo misana no kureka ngo kwata nabo bushikubiyamu Entsigo kucicira aho government yihanga yajeno misana ko ne bitahamu kugira ngo umurugo mwana basokwana kwatomara rugayo itoda kureba bimwe abigambo bye ibakutugambara ko kuyabona buyene ngase hanga ko kureba mbona bonise akantu tubasokwana tumanyana na Intercontinental okorango basokwana biyayo ogumwana mpaka bikaza mu government baza bamubaza embassy yihanga basokwana bafollowing ensonga za Saudi Arabia soka imbera te yabadembi naye nalaba boss wange ngapita ngamba mpesi muyo nemuwe simu yange ngasimanyi nga ndaba tewali buzibu nze nemuwe simu yange nangamba genda okole nemulekera esimu yange nengenda nentandika emirimu ate oluvannyuma nensanga mu simu yange ng'ebintu by'Oluwarabu nga sibitegeera kyawo nenkubira sisita wange nemugamba nti bosi wange ansabye esimu nensangamu ebintu by'Oluwarabu nga sibitegeera nangamba genda ku Google oteekemu ebyo ebintu nenteekamu nensanga organ donation what nendamu nemunyonyola nemubuulira nangamba eyo app gijje mu ssimu app nenjijjamu mu ssimu app yaleetegeeza ki nasoma eyo app mulimu organ donation mulimu covid test naye wano ku organ donation banyize organ donation ne banyiga ne batuuka ku agree bakkiriza ng'etambula ntegeera nalaba ebintu nga bya organ donation nembuulira sisita wange nangamba app eyo gijje mu ssimu app nenjidiritinga mu ssimu yange kati awo ne baddamu ne bangamba tuwa esimu kati nga tonagenda wala we eyo app gambye banyiga baali bakanyiza ekyo gamba baali bagala kusuubula ebintu baali bagala kusuubula ebitundu by'omubiri gwo iye organ donation omuntu bw'agigendamu ng'eyange bwe yabadde n'aginyiga ne bamulaga buli kimu you agree iye aba ayagala okukujamu ebitundu bwe naabiraba ku Google nembuulira sisita wange nangamba gijjemu mu ssimu yo eyo app nenjidiritinga mu ssimu ata omukyala nangamba madamu wange awo then gwe mukulaba baali bakanyiza muwendo sente meka ogw'okutunda ebitundu by'omubiri gwo sente simanyize obuuza sente zeba walaba mu app omuwendo gwali gweguli oba gwali nedda temwabaddemu muwendo gwa sente teyongere awo ne app nenjijjamu mu simu yange nembeera awo naku bbiri zayitawo madamu nangamba amuwa esimu nengamba esimu yange n'abawadde esimu yange ne bateekamu ebintu nengamba nedda sigenda kumuwa simu yange
madamu n'abeera munyiivu n'angamba mu evening tugenda kutwala mu ddwaliro namugamba madamu nze siri mulwadde kati mu ddwaliro muntwalirayo ki nangamba we must take you in the hospital nembeeraawo mu evening ne baleeta abasajja nti bantwale mu ambulensi nti bantwale mu ddwaliro nendemerako nze nembeera mu mirimu gyange nembagamba siri mulwadde nze sigenda mu ddwaliro nga siri mulwadde abasajja ne baddayo ba ambulensi kati awo ekiro zaali ssaawa 2 ku lunaku olwo lwennyini ne bantwala ku poliisi ne bangamba mbawo esimu nembawo esimu yange nga bankuba batandisaawo okunkubakuba nembawo esimu ne bangamba jjamu password ngamba no ne bantwala ku poliisi ne banzijjako password nembawa password iye bantwala ku poliisi mumbawe password y'essimu nemubawera ku poliisi katolo okukaka okuwa poliisi password kuba tukimanyi nti olina obuvanjuba ku ssimu yo olina rights bo baawaayo nsonga ki ne poliisi yatukukaka nti oweebakamaabo password nze tebanyonyola just bangamba bwe twatuuka ku poliisi ne bangamba omupoliisi n'angamba you remove your password nemugamba why ngamba no, don't ask me more questions, you just give me your phone, you just remove your password in the phone. Nange nentya nenzija mu password mu ssimu kati awo ne bagenda mu ofiisi ne bandeeka wano mu kasenge akalala ne bayingira ofiisi awo ne bangamba ne bampita mu kasenge mu jangu nengenda we want you to sign these papers. Mbabuuza lwaki papers zaaki nkoze ki nga sirina kyenkoze you sign nendemerako nembagamba nze sigenda kusayinga byali mu lulimi luzungu oba mu Luwarabu empapula zonna zaabadde mu Luwarabu nendabamu nga Luwarabu nembabuuza nembagamba nze sigenda kusayininga bino ebipapula nga sibitegeedde biri mu Luwarabu ate sibitegeera awo ne bankaka ne bangamba olina okusayininga nengamba bwe kuba okufa leka nfe naye sigenda kusayininga awo ne babeerera awo nga bali mu kunkakakaka ng'omusajja nkuba akubirawo ku poliisi ne wajja omupoliisi omulala n'abagamba nti temukoosinga kusayininga mulina okumukwata bulungi n'abasayiningira bye mwagala naye temukubira muntu wano ku poliisi awo ne bandeka ne bakwata pasipoti yange ne bajjamu amannya ne bagateeka mu lupapula awo ne bankomyawo ewaka ne tuddayo ewaka bwe twatuuka ewaka omusajja nankuba nangamba lwaki ogana okusayininga nkugambye okugenda mu ddwaliro n'ogaana ne tukutwala ku poliisi kusayininga n'ogaana nze nensirika kati awo olwatuuka mu ddwaliro wagendayo mu ddwaliro kati awo lwe twava ku poliisi ne banzigalira mu ruumu nga bamanyi oba ngenda kutoloka simanyi ne banzigalira mu ruumu ne mbeera mu ruumu wiiki namba naye ku lunaku olwokutaano 5 days omusajja nayingira ruumu yange omukyala nangamba leero tugenda kukyusiza ki ekisenge nemugamba lwaki nangamba no twagala okukyusiza okunkyusiza nanteeka mu sitting room nentuula mu sitting nangamba leeta mufalasi gwo obeere wano mu sitting room kyali kiro nembeera mu sitting room kati awo ekiro nga ndi awo mu sitting room nendaba
omusajja n'agula oluggi n'ayingira okuyingira mu nyumba n'angamba n'ayingiramu n'ampita n'angamba ima nti yes n'angamba omanyi omugamba ye njunomi omugamba ye ati kituufu omanyi nti yes n'angamba lwaki ogaanye okugenda mu ddwaliro n'ensirika n'addamu n'ambuuza ogwokubiri nze n'ensirika n'angamba ogaanye okugenda mu ddwaliro ogaanye okusayininga oli kuki omugamba lwaki onkako okusayininga lwaki munkako okugenda mu ddwaliro nga siri mulwadde awo n'ajjayo akambe n'andaga akambe Primavera mugumu kasita byonna biri amadoga kasibeera mugumu kati oli bulungi manya n'angamba kino okimanyi ne mugamba ye sure do you know this ne mugamba yes awo nenkuba nenkaaba ne mugamba kiki n'addamu n'ambuuza lwaki ogaanye okusayininga awo n'ensirika nga ndi mu kukaaba. Then Haji kyenjagala okutegeera ku nsonga ya immaculate jagezaako okugamba mbu yabonaabona bamubonyaabonya era n'abafamire yaabwe mwagaana okuba nga mubawuliriza okujja omwana waabwe wabweru. Olina engeri gy'obimanyiko nga director wa Intercontinental? Tebo webale nnyo ekibuuzo ekyo, ensonga eyo ngimanyiiko ebadde ento naye nga bagikola nga bakwatagana ne family next of kin aba bannyonnyola embeera bwe baba baagala omuntu akomezebwewo eno nga afunye obuzibu bwe tulina ogitambuza ne babannyonnyola naye kyensuubira nti tebaali oba bamativu mu kunnyonnyola okwo. Ekirala nga era tetunateerako kuzza mwana nga bwe twatwala ebweru kuba tulina naffe okwekakasa okukola medical examination mu malwaliro eri nga tannakola ki kati ebyo byonna is a process ye procedure gye tukola ki gye tuyitamu. Naye kati mu kunnyonnyola okwo abasitaafu bange bannyonnyola abantu abo ba next of kin mbu tulina okukola emitendera egyo naye tegisobola kutambuzibwa mu nnaku 2 oba 3. Naye bo they ran out of patience ndowooza ne balowooza mbu tetulina kyetukola naye nga all the facts ze tulina mu communication zonna ze tulina kitegeeza mbu ezo ensonga ebadde ekolebwako naye ekyamazima tuli basanyufu nasoffa ki kyetufunye ku mwana ono okulaba nga tukoze eki tusobodde okumukomyawo ewaka nga mulamu era twatuta obuvunaanyizibwa nga kampuni ffe twasasudde ne tiketi emukomyawo wano tutatera kubeera ku cases ezisinga. Olwamaze okukola ekyo medical report gye twafunye eri twabadde tulina ogye ascertaininga ne medical report to confirm natuta obuvunaanyizibwa ng'omuyima w'ekitongole n'engenda ne ba next of kin mu ddwaliro of their choice era ne tukola tests nga zikonfaminga tests ezo twazikoledde mu Novic Hospital. It was out of their choice. Ne tukola tests naye ekyamazima ne zikomawo nga zonna zikonfaminga tests ze baasooka okukola omwana gye yabadde Saudi Arabia. Nga ziraga ki? Tests zonna zaali ziraga mbu omwana ali nomo talina internal problem. Nga baali bagamba kubanga information yasooka okujja naffe yatutiisa mbunga eraga mbu bagezaako mujjamu ensigo kati twali tulina okukola internal organs zonna bazichecking tulabe oba omwana talina kizibu kyonna, which tests we did under our own resources at our own expenses as a company.
Esebo. Okay, naye nga kyetwagala okutegeera olowooza tuviira ku kyokusanga nti ebiseera ebisinga abaana bwe batuukayo eri bafunamu obuzibu. Tugambe nti abaana bwe bagaana okukola oba Abaana nga Immaculate bwagamba nti bwe yatuuka n'adduka. Abaana abamu ekyamazima bakola ekyejo. Kubanga cases ezisinga abaana, there are so many success stories. Era abaana abagenze ne babaako kye beekola ne bikyusa obulamu bwabwe. Era bayina bantu baabwe bangi be bayamba ewaka. Naye ate era cases ezimu nga w'omanyi mbu toyinza kubeera n'abantu 5 n'otasangamu yeemulugunya. Kati abamu ababeera n'ekyejo balemererwa oluusi okukola. Neera waliwo emitendebwa egiteekebwawo nga egyagobererwa ng'omuntu agenda era because abeera ne contract yate emitendera egigobererwa omuntu ng'asazaamu contract okusobola omuzza ewaka. Naye ebiseera ebisinga mu mbeera eyo omwana yaba alina okukola ki, famire balina okuyambako mu kukola tiketi ye ekomawo. Naye for this case kubanga twalina naffe okutya okusinza ku information bano gye baaleeta which was contrary information gye twali tufuna ku ground ne tugala let us twanguyirizeeko okulaba ng'ono omwana akomawo ewaka. If there is any problem we find out from home. Naye ekyomukisa omulungi nga bwe nkutegeezezza bwe twatutte all the costs of compensating eyabadde amukozesa okulaba mbu Immaculate bamulirizinga akomewo kuba contract yabadde tennaggwako, yabadde yakagikolako ebbanga ttono nnyo lya myezi ng'ena. Amannya gange nze Nyamwiza Florence, muganda w'ono omwana Kibechenga Immaculate gwe batwala wabweru okuyitira mu kampani gye bayita Intercontinental Opportunities. Intercontinental Opportunities eina branch in Rubirizi district. Inayo agent gwe bayita Kanyankole Saidi n'abalala. So be batwala ono omwana ne bamutuusa ku head office za kampani eno gye bayita Intercontinental eri located in Kanyanya opposite Gaz, that is I think Gayaza. So ono omwana we bamutwala wayitawo obudde n'afuna obuzibu obwo nga omuwulidde. Nze nagenda okutegeera ng'omwana already ali mu ambulance bamutwala mu ddwaliro. Awo eyali avuga ambulance driver simanyi oba Katonda yamugjamu simanyi oba ki, ye yakwata essimu n'agiwa omwana n'amugamba nti kubira abeewammwe nti n'ogenda kufa kati. So oyo omwana kwe kunkubira nange ne ntandikirawo. Naye ng'omwana tanankubira nali mmaze kaseera kawanvu ng'amunoonya nga simulaba, ng'amunoonya nga simulaba kuba yampandiikira nooti ku ssimu n'agamba nti begin looking for me seriously, tandika okunoonyerezaako mu bunambiro ndi mu kabi. Ne ntandikiraawo. So we nagezaako okukwatagana n'aba kampani eyatwala omwana ono, amazima gali nti kampani teyatuwa buyambi. Baakanya kuŋŋamba mbu tulaba ggwe oli mulwadde naye twagala omanye nga waliwo abalwadde abakusingako, nga bategeeza nti waliwo ebirala bye balina okukolako ebisinga okuddukirira nze abawadde ago amawulire. Kuba nagendayo emirundi egiwerako nga nsanga weebali they are recruiting other people, bali mu kuwandiika abaana abalala be batwala wabweru. Naye omwana omu afunye obuzibu ate ne mbakubira omulanga tebaagala mufaako. Nenzigwamu amaanyi tenakoma ku ekyo nenzirukira mu office ya anti-corruption unit ne neekubira omulanga. We natuuka ne bakubira ba directors ba kampani eyo eya Anti-Continental, naye nga ba directors still basigala banyoomoola bakulaga nti tebaagala kumanya, balinga omwana tebaagala kumanya bimukwatako oba afa oba biki, it's none of their business. Naye anti-corruption teyatuula, baakola butawera
ne bachima ba directors abo basoka basamoninga, but finally they arrested them ne baba detaininga awo webalagira amanyi nti they can work on basobola okukola obutawera balabe ng'omwana akomawo naye nga buli kimu batubuzaabuza bakeera ne babawalaga nti tusasudde tiketi naye nga tiketi erabika nanfu baatuwa tiketi za mirundi 2 nga tiketi nfu bali tebalina kye bakozeewo. Anti-corruption unit nebalemerako nebagamba we want that girl back. Ono omwana tumwetaaga wano e Uganda kuba tuwulira omwana bamukuba bamuyisa bubi, mwe mwamutwala kumukuba, mwamutwala kumucunya oba mwamutwala kukola mirimu. So we waitawo akabanga ka 1 week naye nga anti-corruption eteekamu amaanyi. Bano abasajja we baviiriddeyo ne bakomyawo omwana naye in all that process tulowooza nti kirabika omwana baali bamuterese nga they were buying time akomewo nga ali somehow okay kuba bamuyisa bubi nnyo. So tutuusa okwebaza ffe nga family eri President Museveni eyavaayo n'atondawo anti-corruption family. Let me call it a family because bantu balungi, bantu balamu bakolera wamu. Abavuddeyo ne batuyamba fe abantu ba wansi ne batuddukirira omwana waffe n'asobola okukomawo ng'ali mulamu kubanga tuzze tulaba abaana bangi babakomyawo nga bafu. Ate abaana bangi tebaalifudde lwakuba nti tebalina ddoboozi liboogerera cause nina feeling nti senga babaako n'ababagoberera ne batuusa obwo that information obubaka ne babutuusa nga mu office eno ya anti-corruption yali followings abo abaana nga we bafollowings Immaculate ne bamutuusa ne bamukomyawo wano awaka. So our big thanks goes to the anti-corruption office. We are really so grateful as family. Nango omuntu ndi musanyufu kuba mbadde mbalinyirira nnyo wano. I come every day checking, giving you calls, what. Naye you have not been tired. Mubadde mutuwa obudde, mubadde mutu following nga fe oluusi twerabiramu naye ne mutuweereza message. How far? Have you talked to the girl? Is she eating? Tubeyanziza nnyo. Nentuusa obubaka ku bantu abalala abali wabwere eyo. Ng'omuzadde ali waka, ng'omwana ali abroad eyo mu mawanga. Wofuna obuzibu, tosirikira buzibu. Wabeerayo groups obuzibu buulirako munno. Don't sit on your problems. Buulirako munno oyo omuntu gw'oyogeddeko naye gw'ogambyeko obulumi bw'oyitamu. Asobola okutwala that information to another level gwe n'ofuna okuyambibwa. Yeah, that's all I can say. Thank you. Omwana waffe gundi ali bwati nabwati is doing well. Enyumba gye yagendamu bamuyisa bulungi kubanga abaana bangi bali mu kubonaabona eyo tebalina babafollowinga kuosanga omwana nga yava waka n'alekayo maama nga mukadde, maama talina smartphone, maama tajja kutegeera bikwata ku mwana. Naye wabeerawo programu ng'eyo nga waliwo abagoberera abaana wabweru monthly nga batuwa monthly report. Nga monthly report egenda ku company n'abo ba relatives nga bamaama abakadde ne basobola okutegeera nti muwala wange ali bwati oba mwezi guno muwala wange ennyumba bweti yamulemerera n'agenda mwenu because of ABCD. Kyali tukoledde mu tweyanziza. Thank you so much. It's a good. Ebyo byonna byagambwa tebiri bya Rebels News Center kuleka n'ebyomuntu nkawe.